Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, tukwanirizaako gwe omulabi waffe omulungi wa Farm Business Uganda. Farm Business Uganda tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'ensonga ez'okulunda. Tukuyambako okufunira ebyo baweetaaze mu nsonga ez'okulima okossaako ne mu nsonga ez'okulunda. Olwo nno n'olyoka ofuuka omu ku balimi oba ku balunzi ab'enjawulo. Kyeva nkusaba nti osubscribing ate like ng'osharing otegeeza abantu abalala. Olwo nno amaloboozi gano oba amagezi gano geeyongereyo mu bantu abalala. Abantu bangi abali eyo nga bandyetaaze okuyingira mu bintu ebifaananako webiti naye nga tebasobola kubanga babiyingiramu nga batya. Ate era nkutegeeza nti yingira mu kintu ng'osomeseddwa era nga otegeezeddwa entambula yabyo oleme okuyingira mu kukyamuka. Bantu bangi tukyamuse ne tuba nga tukoze zirosi mu kulima ate ne twejjusa. Buli bizinesi yonna ogiyingiramu n'ebbugumu oba n'okuba nga okyamuka oyinza okumaliriza nga tofunye ekyo osaanidde kubanga ofuna. So n'olw'ensonga eyo nga Farm Business Uganda tugamba nti tusobola okuyambako. Enamba z'essimu ziri awo mu kalango oba weetaaze ebintu ebikwatagana mu kulima n'okulunda. Bannaye enkoko weeziri, enkoko ennungi, enkoko eyakweire ey'omulembe, enkoko zaffe za mulembe, broiler, layer, jangu tube nga tukusomesa ate ofune enkoko. Endokwa ez'obutunda ojja zifuna. Ensukusa bannange ez'ebitooke weeziri, ensukusa ebitooke byaffe bino ebyaffe lokoffe gwe tulimu, Nakitembe, Kibuzi, Nakabuulu, Mbwazirume, Kisansa, tutambulira awo. Musaka tuli awo bwe tutyo tetubuuka awo kubanga twagala ekyaffe ddala kibe nga kisigala weekiri mu mbeera efaananako bwetyo. Kati tuli mu nnimiro y'obutunda, tugenda kubanga tukusomesa ku nsonga ey'obutunda. Weerimye otya akatunda, oyingiddemu otya, weetaaga kapitaali atya, wegamba tuli mu eka namba era nga bw'ogiraba naawe wetwegatteko tukuwa amagezi atofune. Twebaza batwenyumirizamu tunajja n'agamba nti banne okuva we nabalaba nakola bwe nti. Waliwo abantu bangi be tutasobola na kubanga twogerako naye we tuliba tutuuse okuboogerako tujja bwe mujja
Moneybox ne mutwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutwenyumirizaamu nga farm business Uganda. Ffe tugamba nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mulimi ku muki ku mulimi. So twagala okubanga twebaza. Kati tuli ne Mr. Wakia omu ku balimi baffe ate omu ku beenyumiriza mu farm business Uganda. Naawe twagala obenga otwenyumirizaamu. Ogwaffe tutandika naawe, twagala netambula wamu naawe. So tetusobola kubanga tukulekerera kubanga omusomesa omulungi y'oyo asomesa omwana n'amaani n'atuukako ewaabwe n'alaba ku bazadde n'abagamba nti omwana asoma bulungi. So ekyo kiba kitudizaamu ddala amaanyi. Kati tugenda kusoma ku nsonga ya Katonda. Era leero bannange ndi kuddayo n'obutunda, si bwe kiri Misaakia? Tuli kuddayo n'obutunda. Obutunda buno bwonna bugwa bugwi muneeno. So tugenda kubanga buza ku mulabi waffe ali okubanga tulaba. Abalabi aba farm business Uganda abali ku YouTube tubebaza okubeera nti eno omugenzi mutugoberera naddala abagenze nga balekinga abasubscribinga farm business Uganda nabanga abalaba zi video zaffe zetugenda nga tuteekayo tubebaza olw'omulimu gwe bakola era tubebaza okuba nti eno batugoberera n'abatuwagira gino emirimu gyaffe gye tukola tubebaza nnyo gye bakola byonna. Webale omulimu. Sooka weetondera abantu omuddo gwe bagenda okulaba mu video. Sooka weetondere. Abalabi ba YouTube bonna abali ku farm business Uganda ntuusa okubeetondera olw'omuddo guno gwe balaba nnimiro eno saa zino kuba ennimiro si kirungi okubeeramu omuddo weeguti naye emirimu gibeera mingi ate oluusi enkuba ebeera nyingi enkuba ebaddeko. Baso ne banyabo kati mutusala maxi ne mugamba nti ekintu kibadde kirungi naye omuddo nedda enkuba ebadde nnyingi ekirala emirimu. Baso nyo tulina emirimu mingi nnyo 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 ate nga mmwe bennyini abagituwa. Mr. Wakia, tuli mu katunda. Omuntu ayagala ategeera katunda kikaaki? Akatunda kano ketwasimba wano kano kebayita UPF14. UPF14 akabeera grafted. Omuntu weyogera grafted ayagala munnyonnyola kubanga eriyo owenna kyannamukaaka atajja ategeera grafted. Akali grafted ke kabeera akagatte ketuyunga. Tugira yero ne tuleeta kano akaafa akaganda ne tuteeka waggulu. Tusala ettabi eryo eryako akaganda tukagatta ku yero ne tufunamu akayunge ketuyita grafted yako. Kitegeeza ye temuli kikolo kirala oba kika kirala? Yena ali UPF14. Twagala okutandika omuntu ayagala kutegeera ayagala amanya nti akatunda kana aka UPF14 olina kubanga okatandika otya okubanga okafunamu. Tutandike ku stage esooka. Tulina eka namba. Tugenda balaga tujja gibalambuza mube nga musobola okubanga mukola ki nga mugiraba. Kakati olaba akatunda kano we twali okusooka ddala osooka oba tosobodde kusooka kuleeta tractor kulima osobola okuleeta eddagala n'ofuuyira omuddo gwo ne guba nga gukala. Kati ng'olaba wali eri oba afuuyirawo omuddo gwakala. Oba tolina ssente zireeta tractor kukabalawo osobola okusimba obusimbi era nakyo kiba kikola. Naye oba olinamu akasente osobola oleeta tractor neba nga ekulimira n'erimawo obulungi then n'olyoka osiba ebinnya n'osimba. Kati okusima ebinnya wansi tusima fuuti emu ku emu. Then waba osuusisaamu wansi n'okola emu kitundu oba olina okuuzaawo ettaka eryonna n'ojuza ekinnya ekyo. Kati mu bugazi okuva ku kinnya paka ku kinnya kibeera fuuti 7 ku 7 n'ebeera square. Then mu bugazi kibeera fuuti emu ekinnya ekyo ozzaamu ettaka. Then we tuba tusimba ekikolo ky'akatunda ettaka we likoma kaveera kali eri ke twapotingiramu akatunda ako. Ettaka we likoma wenyini awo okomye ettaka ng'oli kusimba. Tosuusa awo kuba eno mu mabali eno mulina okugyamu amatabi. Kwaga amatabi koba ogenda okulonda g'ogenda okulekako. Kati olaba nga wano eno twasimba naye twalekako amatabi asinga obungi galiko 4 awamu 3. Kati bw'oba osimba ekikolo ekyo oleeta buleesi akatunda ako n'oteekamu nga toteeseemu kigimusa. Kuba bw'oteekamu ekigimusa ng'ogenda kusimba kiba kyonoona akatunda wansi kuba akatunda ako kabeerako emirandira egisooka emito gye tuyita fiber roots. Egyo gyo giba minafu. W'oteekako ekigimusa kiyinza okwokya bwe kaba kagenzeyo direct. So tukasimba nga tekaliiko kigimusa mu kinnya omwo
ne wayitawo weeks zibeera 3 oba 4 ku mwezi noba nga oteekako ku mabbali osimako akakonko oyinza okupimawo efuuti emu okuva ku kikolo kyennyini ekyakatunda paka ku kakonko ogenda oteekamu ebigimusa then noleeta osobola okukozesa akalimbo w'enkoko aba akola bulungi n'oteekamu oba tolina kalimbwe ofuna NPK n'ofunayo ne kan then n'ogaatamu ne green pulse n'oteekamu gwe n'ozaako ettaka eryo gino emirandira gino eno egiba nga gitambula okula nga giva ku kikola eno okugenda eri mu ttaka nga gitambula zisangayo ekigimusa ekyo nga gyekiri akatundako ne kaba nkatambula bulungi era oyisaawo emyezi egiwera nga myezi ng'enaku 5 then n'olyoka ozaako ekigimusa ekirala. Okay. Yes, sir. Kakati obutunda buno obumu obuli grafted gati nze nso kitegeera nti bubaako obuveera. Yes, sir. Waliwo akaveera kano mwenyini mwe katudde oba tugiyite ennyumba yaako gy'okawadde essaawa eyo ne waba n'akaveera akalala akabuyunga. Omuntu asobola okusimba obuntu obwo n'aba nga abulekako. Njagala osooka omunnyonnyole. Akaveera ako k'oli kwogerako oba omaze okusimba akatunda oyisaawo weeks 3 omaze okasimba n'olyoka ojja n'ojjako akaveera ako. Era kati eno ennimiro bweri nti nkulu kwaliko obuveera naye twabujjako kati olaba wane kino kyali kikolo kya yero then ono ne kaba kana akaganda akafa ka UPF 12 then gano ge gali amayungiro we twayungira so akaveera twakajjawo naye awo wekaali weeks 3 tuba tukajjako nga tumaze okusimba. Okay. Njagala osooka omuntu oyo ali eyo omunnyonnyole okuva wano ku stage okuva wano ng'omaze okukasimba okutuuka wano wekatuuse okutuuka ku kitindiiro nina kubanga nkozesa ssente nga mmeka oba ddagala nga tugeze tulibalira ku eka oba half eka okufuuyira okuyita mu kufuuyira amadagala. Kati olaba wano obutunda buno nga akabusimba tebutwala ddagala lingi kuba oyinza okozesa eddagala lya mitwalo nga 10 ekutambuza emyezi nga 3 mu eka enamba then emyezi 3 giddako ne ligenda nga lyeyongeramu mpola mpola era obugenda nga okuva wansi ku stage gye bwatandikirako okutuuka wanene oyinza okubalawo eddagala lya mitwalo nga 7 mitwalo 7 ekinene ennyo kano webuli kuba kati buno webuli buyinza okuba buweziza omwaka nga mulamba okuva twabusimbira omwaka mulamba okuva we bwasimbibwa. Okay, oyo no gwe nali okubanga otulaba tuli mu nsonga za kulima katunda wadde okimanyi nti akatunda emu ku bizinensi wano e Uganda efuna bantu bangi batidde akatunda kalina emirimu mingi naye kaba n'emirimu emingi tekitegeeza nti obenga okasulamu busuzi olyoka omaliza emirimu gyako. Buli kintu kyonna kirina emirimu gyakyo era mu kiseera kyakyo so tewandidde kubanga olima akatunda obanga okola ekyo ky'ogwanidde okubanga okola okubanga osobola okufunamu ssente mu mbeera efaanayo. Kye tulwanagana nakyo kiri nti nawe obeereko mukama w'obulamu bwo nga tolinayo mukama wo kujja ku katonda yekka nga naawe gwa weeragira n'ogaa nti leero ngenda kera mu butunda enkya sijja kgendayo luli eri oluddako ngenda fuuyira oluddako ngenda nga gwa weeragira ate ssente ezo nga gwe mwennyini zijja mu nsawo zo nga ate tewaliiwo mukama omulala. So kyetwanako okwo lwakuba bagamba simanyi abamu tebabyagala abakulembeze tebaagala naye nze kyenzikiriza nti ne gavumenti yaffe eyagala abantu okubeera obulungi okubeerako abagagga. Mr. Wakia, akatunda kaneeno okukalekako emigundi gino 3 embowabo 3 kiki kyogenderera ennyo? Kyetugenderera ennyo ennimiro ebeere ng'ekwata bulungi nga temusigala mabanga gatali mu butunda. Gatali mu butunda. Kati olaba olekako zino 3 ebbiri bwe zitunza sayidi eri olumu ne lutunula eno then n'ekikola ekirala ebbiri ne zitunula eno olumu gye lutunudde sayidi eno gali abiri n'ogaleka nga gatunudde sayidi eri ennimiro eba ekwata bulungi eba tesigalamu mabanga. Era kati n'eno eri wano enaagendera okuweza omwaka nga gumu n'ekitundu ejja kuba buli wamu ng'ebunye bulungi nga temulimu gaakuseeza olaba ezo. Kaakati embowabowa zino zembandikako waliwo amagundi agava eri ku kali akayero ne wabawo n'embowabowa ezijjira wanene okukana akaganda oba aka UPF 12
embowabo ndekako ziri 2 ne wano nendekayo 2 oba biri ebimere eri wansi mbalino bijjako biri oba olino bijjako kuba kati olaba nga kaneno waneno yero we yali olekako embowabo weziva eno ku yero nozireka ne zigenda waggulu kitegeeza nti obutunda bwogenda okufuna ebibala waggulu bigenda kubeera bya yero kati kyova olaba ezo tuzijjako kyetunoonya ku kiri ekikolo kya yero tunoonyako obuwangaazi n'amaanyi gekikozesa nga kitambula ku nnimiro kyetusinga okunoonya naye akatunda kenyini ketwagala kano akaganda ketuba tugaseko waggulu kyova olaba tulekako zino eza waggulu olekako oli olwa wansi ku yero kitegeeza nti ogenda afuna ebibala bya yero olekako buno bwa waggulu ofuna kali kanyini koba oyagadde aka UPF 12 koba ofuna nga kafaanana nga ka UPF 12 naye nga kafuuse UPF 14 bwe tumaze okagata ku yero. Eriyo omuntu kuba buli lunaku tufuna abantu ab'enjawulo abatulaba eri abatalaba vidiyo zaffe ziri ezasooka nga tubasomesa katunda njagala omutaasa oyo ataatulaba omubuulire akatunda kano okuva wenkasimbye nga akajje kuffe nga akimye endoko eyo kuffe okutuuka wano okutuuka okutandika okubala kiyinza twala bbanga ki? Okuva wansi ng'omaze okasimba kati katugeze ng'okasimbye leero kitegeeza nti leero si tuli mu Gwakutaano ogenda otuuka mu mwezi gwa 11 buba butandise okwengera then woba okasimbye kamala emyezi 3 ogwokusatu kamala 2 ogwokusatu ne kaba katandise okuleeta ebimuli nga kali kumulika ate omanyi bulungi nti kaba katandise okumulika ekiddako okuba kuleeta kibala kitegeeza mu myezi 4 kaba kaliko obutunda okusooka mu myezi 4 kitegeeza omukaaga egiggwerako oba butandise okwengera kuba ekibala ekyo bwe kiba kivudde mu kimuli kaba kamaze okuleeta balubweyo emala emyezi gibeera 2 enaku 6 ne kaba nga kengera. Okay, tutambuleko tugendeko wali eri wonna abantu bayinza oganga mwesiba abantu wamu ne balowooza nti nno ennimiro tunoonyeza walungi wokka we tuli okubanga tubalaga ekyomuddo kyo twenenyeza mutusonyiwe naye ennimiro yonna nnungi nga bw'oli okubanga ekyo kyo temukinulako mutunule okay waneeno ndowooza kankati omuntu ojja semberako wano yes omuntu ajja kubanga akola ki ajja kubanga ayagala okutegeera akatunda kaneno okukateekako ekitindiiro nina kateekako okutandika okweteekateeka ozimba ekino nina kutandika kweteekerateekera mu kiseera ki kati bw'oba omaze okusimba obutunda buno naye obanga bumaze okulaga nga bukutte bulungi mu kinnya muli eri kyetaagisa n'obanga mu myezi 2 otandise okweteekerateeka ekitindiiro olw'ensonga bwe kaba katandise okula nga nga katandise okutambula emyezi bwe gigenda okuwerera 3 kaba gagenda atuuka waggulu kale kiba kyetaaga n'oyanguyaako ekitindiiro ekyo kuba akatunda ko kaba keetaaga kyekaba nga kakusaba ng'okawa bwe keetaaga ekigimusa kawe bwe keetaaga ekitindiiro kawe kaba katambula bulungi nga teri kikateteeganya. Kitegeeza ekitindiiro nkikaweera we kaba kakyetaagidde keetaaga womala okasimba isaawo emyezi 2 obeere ng'otandika oteekateeka ekitindiiro kagenda okuweza emyezi 3 ng'okimaze oba 4 nga kimaze okuggwa awo nako kaba kalinnye waggulu kale mu myezi woba okasimbye katugeze mu Gwokutaano muno omwezi ogw'omwenda obeere ng'oteekamu ekitindiiro. Ebirala ekyo kyayagala okuba nga ategeera abantu abasinga batubuuza ne bagamba nti batugamba tukozese gakondo kumpi polo nga ziringa ez'amasannyalaze akatunda kaleme okugwamu naye kati ate omuntu asobola okulaba polo zineno n'azinyooma ze tuli okukozesa omuntu asaanidde kukozesa polo ki okuba nga asimba mu butunda emiti egisigadde giba mirungi okuggyako omuti gwa kaitunsi omuti gwa fene ne ovacado byebika ebibi ebibi okubiteeka mu butunda kuba bivunda mangu. Kaitunsi avunda mangu nnyo. Agenda okuweza omwaka ng'ebimu bitandise okutuuka wansi naye kati bino ebika ebirala kati eno
zo kusinga na kozesa enkulaido. Yes. Abaganda babagita batya simanyi na kumanya. Anti era esigala eri enkulaido. Enkulaido. Wayo teyambako. Sibuka gisinga obungi sibuka bakuba gino twagiteeka mu biseera bya musana. Okay. Tubola batujamera. Okay. Naye oba tosobodde kozesa gino oyinza okozesa omuntu baana gw'omulungi. Baana gwo gumera oba ogutage. Mukoko we. Yes. Byonna bikola bulungi. Ni woba okozesa akatinga katono. Naye kamaze ate ne kasibuka ne kadda. Kitegeeza nti no kajja kusigala nkagumu paka. Okay. Naye bino twabiteekamu ku musana era mu maaso awo suubira season ejja we n'abanga etandikira nja kwongeramu emiti emirala muno. Eso. Okay. Kitindiro kibenga tekigwa. Nga tekigwa. Kolemera bulungi gwa yekumidde ku Farm Business Uganda. Mwebale mwenna abatugobera gano ge magezi gofuna mu nyumba yaawo n'ogafuna. Ntera okubagamba nti nze okunsinkana olina okunsasula. Okunsinkana. Kakati kitegeeza nti oba okunsasula nso okusaba emitwalo 2 onsinkane. Kitegeeza nti wano oteekako data wa nusu 2,000. N'ofuna amagezi ge wanigenze eri mu musomo n'osasula emitwalo 2 ne bakuwa kacupa ka soda ne bakuweerako ne ka keeki oba ne ka bisikuiti. Kakati kwata 2,000 teekako data ogenda ogule soda ka 1,000 ofuneyo ne chapati oba Rolex otule osome nga bw'olya. Kati kitegeeza amagezi gakutuuseeko waneeno mu nyumba ekyo olina osasula kwe kusubscribinga okulayikinga n'okusharingira abalala okufuna amagezi. Abantu bangi balikaaba bagalingira mu kulima n'okulunda naye tebasobola kubanga babifuna. Kulwaki? Kubanga tebalina babatuusaako magezi ago. So ffe tukutuusaako amagezi ago osome. Ne kutegeeza nti ebikozesebwa mu kulima n'okulunda byo weebiri enkoko weziba nange. Teekamu odayo ate ffe byaffe si byakulwamu. Teekamu oda day 1 enkoko mu lunaku woba osasudde tugeze ne ku Sunday kwenyini Tuesday oba osofuna enkozo oba Wednesday. Kitegeeza nti mu mbeera efaanako bwetyo oba osobola okubanga ofuna musoto oyambise n'okuweza obutunda weeziri UPF 12 waali ne UPF 14 ne Nalongo waali. So gwe naali okubanga otulaba osobola okubanga oyingira mu kulima akatunda. Paati esooka katugimalire waneeno. Tukobawo ne paati y'okubiri. Kati ate yo togisibwa kubanga ate erimu ebinnonogo bingi. Paati namba 2 gwe naali okulaba Farm Business Uganda. Teekamu odayo wonna gy'oli. Era ntera okubagamba ng'okyabuusabuusa. Omanyi Misawakia waliwo omuntu omu yali ayagala twabalanga tulina omutuusaako ebintu bya mitwalo 18. Kakati bwe tumugamba nti nno sooka okoleko deposit wa mitwalo 10. Nalabanga 10 giringa emiki naye nti neri abateekamu obukadde ne basindika nga gwe kikuyama ng'olina mu Uganda mwenyini naye kati ate olwo abali ebweru. So ffe amazima n'omuntu lwamu ebyo nno bye tukola ki bye tukulembeza mu mbeera efaanako. Bw'osindika sente zo nti njagala endokwa z'obutunda endokwa 1,000 era zigenda kutuukako endokwa 1,000 ate nga tukwongedde namu nga tukuwadde tukwongedde namu. Buli kyosasula ng'okozesa Farm Business Uganda kyonna ofunamu oyongerwamu. Kulwaki? Kubanga ffe twagala ofunemu kino tubanga abakuwadde tugende nti naffe kati tukwongeddeko ettaffaali ku bugagga bw'ogenda okubanga osobola okubanga ofuna. Kati katukome wano ate tubenga tukomawo ne video namba 2 ate eyo yo togisubwa kubanga inka. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emikyungwa
emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.